obusiraamu bwakirambika bulungi nti okujeemera omuzadde ku ekyo kyonna ky'aba akugambye oba obutamugondera mu nsonga yonna min kabairi dhunub, kimu ku mazambi amanene, amazambi amanene ageetaaga tawuba oba ogakoze. Mami akulagidde kola kino n'ogaana, mami akutumye genda ndeetere kino n'ogaana, zambi ddene eryetaaga tawuba. Ate ekibonerezo ky'omuntu ajeemedde muzadde we, ekibonerezo kye kwe kufuna obulamu obwakanyigo, kwe kufuna obulamu obuzibu fi dunya wal akhira, ku nsi ne ku lunaku olw'enkomerero. Kyekibonerezo. Oli ayinza okugamba nti bameka ababikoze naye nga balina ssente. Osobola okuba nga amakubo agayingiza ssente mayitirivu, ng'era ssente zijja nga ne mu nsawo zitambuliramu, naye nga ssente ezo teziri mu mikisa, teziri mu baraka. Allah n'akunyigira awo, temuli baraka. Abaana n'obasomesa mu masomero g'ebbeeyi amalungi, naye nga bagenda okuvaayo ng'oyinza okugamba tebagenda mu masomero ago. Baraka maafi. N'ozimba ennyumba ey'ebbeeyi, naye olw'ensonga wajeemera muzadde wo, Allah akubonereza, ennyumba eyo oba oliawo neekulema n'okusulamu, neekulema okusulamu, temuli baraka. Kati omuntu yenna ajeemera muzadde we, ekibonerezo kye akitandikirawo wano ku nsi n'awangala mu bulamu obwakanyigo. Nabi sallallahu alayhi wasallam atugamba nti thalathatun, abantu bameka? Abantu basatu, la yanzuru Allahu ilayhim yawma alqiyama, Allah tagenda kubatunulako ku lunaku olw'enkomerero. Abantu bameka? Abantu basatu. Mu bo mwe muli al-aaqu liwalidayhi, ajeemera bazadde be. Omuntu yenna ajeemera bazadde be, Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kumutunulako. Naye ate omuzadde bw'aba alina kyakulagidde ekirimu okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala, fala yutaa, awo tetubagondera, kubanga la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, tokkirizibwa kugondera kitonde wakati mu kujeemera omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala. Era nga Allah bw'atugamba mu suratu Luqman, wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'uhuma. Naye abazadde bano bombiriri bwe babeera nga bakulagidde, bakalaatidde okugatta Katonda, Allah litushrika bi ma laysa, okungattako ekyo ky'otalinaako kumanya, mujeemera, fala tuti'uhuma, awo tobagondera. Daddy akutuma omwenge newankubadde daddiwo, kutuma sigala, kutuma genda kubba, kutuma genda kuloga, ebifaananyi bityo, fala tuti'uhuma, awo tobagondera.